Bitabuse ye ajatizula ensonga zandibanga zimwefuulidde akatambi nkalina mu maaso awo ate Alien Skin naye essuubi ly'okufuluma lirabikanga mwanatu lirabise akatambi nako ngenda beranga nkakulaga butereevu nkwaniriza kujika media era nenkusaba olikinge video subscribinga nawe atanaba butereevu Monsonyiwe baganda bange post eno njikoze soko bebaza mwe n'abawagizi ba Haji Ali namwe abatugoberera ku musango gwa Jatizula ne Haji Mwizerwa naye ebintu bino byewuunyisa nti ekkooti ya Uganda eramula nti wobanga osangiddwa ng'oyagala muka musajja amateeka gakuvunaana fayini osasula ya nusu lukaaga kyenjogerako nti kino Equity for Men tuyina okukibeeramu namwe mwe n'abagatta empeta tulabenga ensonga eno tugikwatirako ddala kubanga omwami gwe bayita Kazibwe Luutu yakitegeera bulungi nti Zuula Nakisuyi Zuula muka mwami Mwizerwa Ali muka Haji Ali era nga nenanga muntu yeri mu Mwizerwa Ali naye n'amukwana n'amusigula n'amujja maka nendanga muntu ye n'agikyusa n'agizza mu Zuula Kazibwe kakati embeera eyo etukoze bubi nnyo kubanga byonna bye tuliko omwami Luutu Kazibwe atufuukidde ekizibu nti buli kimu yakikola buli kimu era waayo sente tuwulidde waliwo sente ze yayiyeeyo okulemesa Haji omuwa beyiro waliwo ebintu bye bapulogulaminze ne Ajatizula naye mu mbeera eno nga Haji Mwizerwa Ali tanafuna divorce na Nakisuyi Zuula wandibaddewo embeera evunaana Kazibwe nti ayingiridde obufumbo n'okumenya amaka g'abali newankubadde nti ku ssaawa zino ensi yonna ekimanyi nti baayawukana Zuula baayawukana ne Ali naye bakyabulayo kimu kusayininga divorce mu butongole omuntu yenna yandibadde nga akwanamuka omusajja nga bamaze okufuna divorce letter naye kakati Kazibwe yayingirira amaka g'oli nga tebanafuna ki divorce letter ekitegeeza nti waliwo obuzibu awo era twetaaga okuyambibwa mu nsonga zino zonna nkoowola bonna abamateeka naawe meya Lord Mayor Erias Lukwago mu kino ekintu walimu naye nkoowola omuntu akirimu mwennyini Muhammad Nsereko nti omwami ono Luutu Kazibwe tusooke ye tumuguleko emisango akwatibwe kubanga yayingirira obufumbo bwolera nga yaviiriddeko na buli kimu kino kyonna okubeera nga bukiri tusooke tukwate Luutu Kazibwe ono embeera ejja okutuyamba ate okutambuza ebirala okudda mu nteeko kubanga Luutu Kazibwe obujulizi obumulumika we buli bungi kale tusaana tusaba gwe kikwatako yenna ayina n'obujulizi obulala ku Luutu Kazibwe buleete kubanga kati Luutu Kazibwe afuuse ekizibu ate afuuse ensonga mu musango gwa Haji Ali ne Ajatizula nti byonna ebitambula abirimu kati abiri wakati era kirowoozebwa nti ne bali abakyala kimpadde abajja ku kooti ne bawemula kooti nti ye yabateekamu akasente embeera eyo yonna nga tukyagenda mu maaso tulabe nga butya bwe tujje omwami oyo mu musango guno aleme kuteeka muntu kalabba atalina musango naye nga ye yeenoonyeza bibye kati bye yeenoonyeza byonna tulabe butya bwe tubimugjeeko ate butya Haji bwafunye obwenkanya nga ekituufu kyennyini tukifolowinga nga bwe kiri naye ku ssaawa ya leero Haji tajjafuna bwenkanya nga waliwo ate abayongera okugulirira okulaba nti ye afiira mu kkomera batwale ebyobugagga bye. Yes, butereevu kujika media kwokyali oyo ye mukulu General Bitokote agezaako kubeera nga mwanatu ategeeza nti waliwo ensonga ze tusinze okubeera nga tubuusa amaaso z'ensonga ez'okubeera mbu Ajatizula alina omunene amuli emabega era ng'omwami oyo ye amanyikiddwa nga Luutu era bamwogerako nnyo si ye yekka asoose okumwogerako twalaba n'abantu nga ba MC Meya nga bamwogerako nti ssaawa eno n'ekikyasibidde Haji Ali okubeera nga akyali mu kkomera ye mwami oyo olw'ensonga mbu alina connections kankwongereyo n'akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso akaliro ko nkawulidde abaana bafango ne temuzannya kati olwo mbu mwabadde munkyaye nebambi mukyawa mangu kati olwo mwabadde munkyaye ne kati mwabadde munkyayidde kiba mikwano bamaada
nakubisizza dde saati era ku lwokuna nzija ye nkya lwaki sijja nyambala ewa Kasuku ku program nenda kukola program ne Kasuku enkya lwaki sijja nyambala filiali yeni kati olwo munaaba munvuddeko omanya abantu ba Alien Skin toyomba nabo tosola bawangula bamwagala Alien Skin is blessed I know mukisa anayoganda bakwagala baba kwagadde oba okola ki let him go naye momote tufune kutulo let's get some sleep. Butereevu yono ye mukulu Tamale Mirundi Junior akomekereza nno nga munange yeetonze ono oluvannyuma lw'okukola video ez'enjawulo nga jonkera Alien Skin ng'asabula Alien Skin bubi nnyo avuddeyo ne yeetonda oluvannyuma lw'abaana ba Fangoni okumuteekako akaliro ne bamugamba nti wonna we bamusangira bagenda kubeera nga bamuyisaamu eggaali kankwongereyo n'akatambi Team Fangoni era bambi bonna bambi bagambe bonna be nga byabangakisoboka singa twadde kisoboka ngo ino obudde nkya twandigenzeyo ne tumulaba kuba waliwo n'abagenzeyo leero yes waliwo n'abagenzeyo leero womala live ngenda onkubire dde ntwogere tukole program enkya tugendeyo tumulabe ez'okulaba baba baagala ki national ID yokka passport tebagikkiriza passport ogenda ku airport baagala national ID national ID yange oba yalagawa leta passport oba toyina national ID leta passport yinza okukola simanyi but yinza okukola gendo ituluka okwadinga sigenzeeyo I know tugendeyo enkya nkwegayiridde kuba leero waliwo abagenzeeyo mbadde siriwo n'akadda waka nekya saawa nga 4 saawa nyanja kuba nkola ne Kasuku I have a program with him etandika saawa 4 mpaka saa 6 kati tugendeyo ng'omaliriza program ku saa 6 oba 7 kira kati buli agenda omu meeting era akimugamba I know and I know man bayibula kabadi abagambe bambi this guy has no problem with you era nze nekulokuna nyenda kwesitula nzije mu kukoti ibula kabadi akwali ku live wano mulabi akomentinga kwali olwokuna mbadde n'okubeera ne Honorable Balamu tulina ebyo tubadde tulaga mu byettaka that end of Masindi I have even cancelled my program era nyenda kubira Honorable Mr. Balamu mugambe that I have to be at that point. Aho tugenda kwera basajja Alien Skin yampa ne sale ide metu million boya byaddala ayagaliza yape million 2 kati lero mamange yabingambye nangamba Junior don't fight friends have loyalty man babi mosonyi wabaho I didn't intend to do that so I have to be there for him. Yes butereevu embeera nno bwetyo bwebadde saidi zeeyo ng'omukulu Tamale Mirundi Junior agezaako okulabika ng'ate mwana tu yeetonda Junior tatera kubeera nga yeetondatonda mwe abamumanyi alaga nti naye ali anulule alaga nti tamala gagondagonda bya kijega naye ku luno avuddeyo n'abeera nga mwana tu yeetonda olw'okuyisa mu Alien Skin eggaali kinajjukirwa nti okuva Alien Skin lwe yakwatibwa naggalirwa omukulu ono Tamale Mirundi Junior abadde agenda ku live ez'enjawulo n'abeera nga mwana tu ajjonkera Alien Skin n'abeera nga asanyukira mu nnaku eya Alien Skin kuba essaawa eno mukimanyi nti ssaawa ya nnaku ebiseera bya nnaku nnyo eri Fangoni Forest n'abaana baayo bonna nnaku njereere kubanga bafiirwa omuntu ng'ovudde ne kufiirwa omuntu n'omukulu abatwala bw'atyo n'abeera nga aggalibwa so kabeera kaseera ka nnaku nnyo eri ku Fangoni Forest kakati omukulu Tamale Mirundi Junior ye embeera ye y'ennaku yagisanyukiramu n'akola ne live ez'enjawulo ng'asabula Fangoni Forest ng'asabula Alien Skin ng'abayisaamu eggaali ekyayitirira ennyo buli omu kyeyalaba n'agamba nti ekyamazima teyandibadde Junior
nga yayisa mu Alien Skin ne Fangoni Forest egaali kubanga mwenna munajjukira bulungi nga omukulu Tamale Mirundi Junior yakamala okufiirwako muzeeyi we nga bakamala okuziika bw'atyo Fangoni Forest gye yali awummulira gye yali awummuliza ebirowoozo gye yagenda nga stress n'amuggwako manya abaana beri balina vibe eno we balya ku muddo eno we bafuuwako ku kibaaba naye nga we bakuba n'ekiboozi ekiyinza okumalako omuntu stress kakati ne Tamale Mirundi Junior bw'atyo yaddukira ku Fangoni Forest okulabika ng'ate munnange agezaako okwenaazaako stress era abantu beeyo bamuwa kampani ey'enjawulo bamuwa kampani eyali ennungi ennyo ddala nebeera nga mwanatu emunaazaako ennaku ey'okuviirwako taata we byonna n'abyerabira mwina obutambi mwabulaba ng'omusajja tava ku Fangoni ng'omusajja abeerera ddala ku Fangoni kwegamba nga we wamumalako stress we bamumalako ebirowoozo bya ddadi olw'okubeera nti munnange yali amugenzeeko kakati abantu babadde beewunyiza nnyo omukulu Tamale Mirundi Junior okubeera ng'essaawa eno abantu abamuyamba okubanga yeenaazaako ennaku y'okufiirwako taata we ate essaawa eno bajjonkera ate essaawa eno baasabula era abantu abasinga obungi naddala okuva ku ttiimu eri ya Alien Skin tebabadde basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu eri Tamale Mirundi Junior ono nga bagamba ekintu kye yakola baali mwanatu tebakisuubiramu era ng'ekyamazima bwe kityo bwe kirina okubeera kati Junior oli yalinga mukwano gwe nti ne mu kaseera ak'akazigizigi mukwano gwe oyo yamuyiirawo nnyo omubiri yabeerawo nnyo so yeno time ebadde ya Tamale Mirundi Junior okupeyinga back mu ngeri ey'okubeera nga naye agenda kumubeererawo kuba naye bamubeererawo naye ate ye yatandika kujjonkera yatandika kuvuma yatandika kugamba nti Alien Skin ali mu nsobi tetuganye ali mu nsobi naye ate oli mukwano gwo wadde ali mu nsobi kituufu ensobi osobola ogimunenyeza naye n'olaba ate no still n'osaba at least aveeyo kubanga mwenna mukimanyi nti ekkomera yo geyeena ya ku nsi ekkomera geyeena ya ku nsi era omuntu akwagaliza ekkomera omuntu n'asanyuka nti gwe olw'okuba oli mu kkomera mu butuufu abeera nga asanyuse gwe okubeera nga ottibwa naddala nga emisango gy'ovunaanibwa si gye egy'amaanyi ennyo egiri awo so Tamale Mirundi Junior kansubire mu mwerabiddeko mu katambi ako ye amaze n'apondooka ne yeetonda ekyewuunyisiza ba social media in-laws olw'ensonga babadde tebakisuubira wadde yadde n'omulundi n'ogumu nti ono asobola okwetonda n'abalala bagambye byeyeetonda byandibanga tebiva ku ntobo ya mutima gwe alabika yeetonze olw'ensonga bamusuubiza okumuwa firuta bamusuubiza okumuyisaamu eggaali bamusuubiza okumusabula abaana ba Fangoni era abaana ba Fangoni babadde beewera nti wonna we bakwatira ku Tamale Mirundi Junior ajja kubeera nga abitebya otherwise nga bamusuubiza okubeera nga bamusabulamu babadde bagenda mukubamu ekyo kyo kibadde kyatteeka nti wonna we bamusangira babadde balina okumusabulamu kakati mbukyandiba nga atidde okubeera nga mwanatu asabulwa ng'akaliro akawulidde n'akimanya nti bandimuyisaamuko ku ggaali bw'atyo nga y'ensonga emuviirisizaayo n'abeera nga mwanatu yeetonda naye nga takikoze kuviira ddala ku ntobo ya mutima gwe kituufu mbo ng'atidde kubeera nga bamusabula kubeera nga bamuyisaamu eggaali ensonga nno bwe zityo bwe ziri ku sayidi zeeyo naye nga ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu ensonga zo si nnungi ku sayidi eya Alien Skin olunaku olwokuna agenda kubeera nga mwanatu akomezebwawo mu kooti tulabe oba ddala n'aweebwa bail oba bagenda neera kugimuma n'akatambi akalala kafulumye ak'eddwaliro ng'abaana bakola effujjo kola olunaku lwennyini omuvubuka lwafa Joram bakatambi Nsambya hospital yatadde aka CCTV video keba aka recordingibwa ng'abaana basazeeko eddwaliro bakuba buli kiramu naye kali akatambi bw'okatunuulira ekyamazima ogamba bugambi ntya omukulu agira abeerayo ku ngeri gye bakubamu abantu ne bakuba omuntu n'agwa n'abeera nga tasobola na kuyimuka kutambula nga buli lwayimuka bwagwa
baba bakuba abantu era kali akatambi bw'oketegereza mbutuufu ogamba bugambi omukulu agira akyabeerayo ne bana abaana batwala nabo bayigire ku bo naye kennyini ayigo controllinga abaana be kubanga be bamusudde mu buzibu kati bwalimu. Kale nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge tewera okutandika on notification bell yo bw'oterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga kossa nammwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.